abaagala okwegatta ne batabani ba Zari Hassan abasindikidde obubaka bwammwe era ono nga obubaka bw'abasindikidde abadde simusanyufu avuddeyo ku mitimbagano gye egya social media n'aba nga abayisizaawo obubaka era atteekako n'okuwooninga abo abajja mu inbox ye nga bamuwandiikira ebigambo eby'ekiseegu kati nno nga we bateekamu baagala kwebakako ne batabani be baagala babeere nga babajjako obuvubuka bwabwe beebakeko nabo balabe akwebaka n'omwana wa Zari Hassan kiina njawulo ki n'okwebaka n'omuntu wa bulijjo kati nno ebyo ebigambo byakuddeko Zari Hassan waya era n'avaayo n'ayogera mu butongole ebigambo Zari bye yayogedde nze ng'omukyala imbitegeera naye gw'onoobitegeera yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti abanjagala kwendi ku TikTok nkozesa Sheila Adita page Sheila Adita 1 wabula nga ne ku Facebook kwendi bulungi nnyo mujje mubeere nga mutwegatta kayagala okunkubirako ku Instagram kwendi link ebeererawo awo ate nga ne ku Snapchat kwendi katugereko mu katambi ka Zari Hassan tukawulirize ate era tukomewo Zari tayagala abantu beetega abaana be bagenda kulya abaana be dda bakyala bajja balya babayeko ne tomato sauce ne chili na buli kimu the word was disrespect Boina magazine, Boina, and I understand obviously where you're coming from because you're responding. Your response obviously lets me know what kind of a person you are. The thing was, Tosowa Kuda, inbox yang, the mama one. No, 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 buli lw'omutani wange obanga mupesonzi obanga mposinze batani bange nti gwe oyima n'otandika okwekwatayo kati you can't tell me that. That's what I'm saying. Njagala tutegeeragane tosobola kudda at any one time in my inbox ngenda wamutani wo nyima ne olanaagamba nti mumpe mulyemu. You can't. You just fucking can't. Nga n'abagwata by'oku app zino ebijjudde ku Facebook n'ebikono era no tebulina magezi. You are clearly kati nno w'obanga y'omu ku ggwe abaagala okwebakako ne batabani ba Zari Hassan nga ggwe buli w'obalaba bakusaaliza naawe owulira oyagala weebakeko n'abaana b'omugagga owulire bali batya bakikola batya bakisobola oba nedda Zari abasindikidde obubaka era n'abagamba baddiyale batabani be bajja kubeebakako bajja kubalya babayiweko ne tomato sauce wabula ekintu kimu kyakkaatiriza agambye bw'obanga oyagala batabani be ng'owulira oyagala kwebakako nabo ate tojja wa Nazaala kutandika mugamba bigambo bya kiseegu tojja wa Zari kutandika muwandiikira message nti abaana bo kino mpulira njagala kukola kino mpulira njagala kukolako kino obwo buba butawa muntu kitiibwa of which I agree with her. Toyinza kubanga oyagala nze ate n'ogenda ewa taata wange omugambe oyagala obeere nga weebakako nange linda nze gw'oyagala okwebakako ojja obeere nga oŋŋamba ebigambo ebifaanaganako webityo ate era ekirala bannayuganda ensonyi zaddawa bannayuganda nga temukyayina nsonyi bannayuganda nga muswaza bannayuganda nga mulabisa bannayuganda nga muyina amaalo. Can you imagine? Tosobola kugenda wa mukyala mukulu ng'oyo yakira ku makya n'azaala abaana be era naye akimanyi nti abaana batuuse mu myaka gyabwe egy'oku experiencinga puberty egy'oku experiencinga adult bali mu myaka gya adulthood. Ebintu ebyo balina okuba nga babimanyi sinakindi balina okuba nga babikola sinakindi abamu ku bo balina abaagalwa baabwe balina abaganzi baabwe naye si mulimu gwo okugenda ewa maama waabwe obeere nga omujjukiza nti abaana bo balina okwegatta si mulimu gwo. Bw'oba owulira gwaba abaana obaagala oyagala kubeeramuko n'akaseera ak'enjawulo obatwaleko eyo mu guest house eyo mu buloogi obaliire eyo it's up to you naye nga tobigambye Zari obanga amuyisizzaamu amaaso obanga amutyobodde obanga amuwemudde
kubanga ate n'abaana betwogera ku right now batabani be bakulu bali mu myaka gyabwe egy'obuvubuka egy'okuyingira emyaka gyabwe egy'obukulu balinga mu 18 baligenda kuweza 19 bagenda kuweza 2 kati wootandika omugamba ebintu weebityo bambi naye muli anyiiga ng'omuzadde ate nno ng'ekisinga okuluma abasinga omuwandikira message ezo muli far away older ku baana b'omukyala omukazi omukulu nga ggwe amangu ago n'owulira nti oyaayaana weebakeko n'omwana wa Zari n'otatya ne message n'osindikira nnyina omutegeeze nga w'oyagala okwebakako ne mutabani we ekyo nno ekintu kisobola okugyako omuntu yenna waya kaabeerenze olaba sinze mbazaala naye ate nange omukazi munyiigiddeko awo we mbasabira bannayuganda bannange muwa abantu ebitiibwa mwenga mmwe mweweemu sense of decency ogambe ekintu bwe kiti nze sisobola kukikola ekintu bwe kiti so akyogerako ekintu bwe kiti kankireke kigende BCD tusigale nga ffenna twewa ebitiibwa ate nammwe abali eyo abazadde bannange temukkiriza muntu balinnyirira olw'okubanga bo balina freedom ebatuukirira bayina eddembe ery'obbatuukirira ne bakozesa eyo chance ne batandika obbakolako ebintu by'ekigwagwa yenze Sheila Adita gwolowooza Zari yakoze ensobi okuzzayo backfire twesange mu comment section embaagala nnyo